Yes, my beautiful viewer, my name is Barbara Eli, and today, say your rising star, and you don't want to miss this one. He's this great producer. You don't want to miss. Most of you, mubadde mumbuuza, who is this person? Banange, tuwulira this and that and that and that. Nga temumanyi who is behind the SHAQ. You know? So today, mbaletedde SHAQ azze okutubuulira about his story. Okutuuka waneeno watuuse okulabanga naawe omumanyi. Yes, you just don't want to miss. Brown Skin Events, subscribe, like and comment. Thank you. SHAQ, how are you? I'm fine, how are you? Nkulina leero. Onina baba, osazeeko amaanyi mangi. Nsanyuse okulaba. Nange okusaasa. Sooka otubuulire SHAQ, how are you? I'm good. Amanya, SHAQ on the beat. I'm a producer, I'm a songwriter, I'm a mixing and mastering engineer. Pulira. Yeah, from Sakata Empire. And you're the Sakata boss. Yeah, man. I know. Hey. Banange, you know everywhere you go, oyinza okubeera ng'oli mu taxi, oba ng'oli ku restaurant, oba ng'oli wa, and you hear a song, nga lujja lulimu SHAQ. Ali That's it. Yeah. So kumbulire nga tetunaba na kutandikira ku lugendo engeri gy'olutandikamu. This, who voices this? Ani akakola ako ka SHAQ? Because by the way, kakukwata amatu ne bobera ng'obadde tokiwulirangako and you be like, who is this SHAQ? Kakati ako idea yava Bali bamwita Ronnie. He's a good writer. Great Ronnie. Then Ash Pounds. Then Song Boss Create. Naye muwandiisi. Kati naye at first kyava kuba n'ababiri. Ronnie, Great Ronnie and Ash Pounds. Wekyatandikira. Kuba baali bakwogera oba ani yakwogeraawo mu luyimba. At first nga sikakozesa. Kati Song Boss wakawulira nga bakwogera. Kubakali SHAQ yawe bakaita kati Song Boss akawulira nga bakwogera n'akaagala nnyo, so n'abeera nga ye mu nnyimba zaakayi akwogera naye nga yakarecordingira, so ne tubeera awo just kyajja buzimu naye ba vibe. Kati mba ndi awo waliwo bro wange bamuyita Dexter Redemption, naye muyimbi writer, so talented. Kakati naye n'aleeta omwana n'agamba naye tuyinza okufuna omwana n'akola ki n'akatuulamu bulungi n'akakola ye yamuleeta, so n'akavoicinga. Yeah, omuto bamuyita Wiziri, big up on yourself. Wiziri. Yeah, so kanyuma n'amuleeta, so ye yamurecordinga by the way ne mu studio, so nze after nembuwulira then I chose one ako kena chosinga. So wekityo wekyajja munnaye kanyuma era ng'owulira akaana nga kakayita SHAQ, honestly kakwagaza olimba nga tonaba nakulutandika. SHAQ, omuntu yandagadde okumanya olugendo lwe lutandika lutya? Kati olugendo lwange okubeera producer, cause kitandika ddi? Kati ekintu ekyo munnaye kyajja buzi. Sigamba nti oba kuva buto nti nayagala oba natambulanga nnyo oba nakyakalanga nnyo. Nali nnyo busirise, so nakino era okufuuka producer bangi beewuunya nnyo kuba saakino nnyo mu birowoozo ne ku ssomero ebya music sibigoberera nnyo. N'omuntu wanagamba nti banange nze bwe nkula njagala kubeera producer. Ekyo saakirina mutu saakirowoozaako, but kyajja buzi mazaawo okusoma 2018 kati nga mpulira omwoyo ne gunnumba oli wa mwoyo? Ndi musajja wa mwoyo nnyo. By the way, I'm a Christian. Yeah, God has done amazing things for me. Kati
nekijja kyanjijamu nempulira nga omanyi obeerawo n'owulira kati ng'oyagala ekintu ogamba kino nyina kikola. It came from nowhere. But nalingawo nga music just muwuliriza buwuliriza era ng'omuntu omulala nga muwuliriza buwuliriza. So wekyajja nali mbeera eyo nansana omami wange. So nengamba ntandikiddewa nga sirina connection yonna, sirina nti studio gye mmanyi, sirina producer gwe mmanyi, sirina muyimbi gwe mmanyi, nga sirina wakutandikira. Kati nkubira mami wange, my aunt, mami wange omuto, nemukubira nga ate yo already ali eno Makindye, yali abeera kukuleekaana awo. Kati mukubira mugamba wabula mpulira njagala kukola ki? Kola production. Mpulira nkyagala nga mpulira omwoyo guŋŋamba olina okukola ki? Olina okukola production. Kati nenvaayo ere nansana, then I came this side nga mbeerawo awo kuba yaŋŋamba by the way ekyo we have a studio here nearby. Omukwano gwange yagikolamu. Waliwo wano omukwano gwange mba nsobola okugenda naye then nojja n'oyiga. So nenvaayo eri nenjija nga mbeerawo awo mpola mpola netwogerezeganya n'oyo baali bamuyita Tijje Jezo from Tijje Records. So netwogera naye okusooka price yali nyingi nga ayagala okucharginga like a lesson or taking a lesson. Kubanga njiga price yali nyingi kati ate nga sirisobola naye nga sirina supporting. At that time mami wange yali simusanyufu nakyo kuba oluusi baba ne different perspective engeri gye balowoozaamu abayimbi baba bakozesa bingi biba bingi kati naye abaalabanga lwelwo olugendo lwolumu lwokutte. So mami wange kuba ye yali awo asetinze nga ayagala ngende Dubai okole ngende Dubai kati waliwo eri mukwano gwe ng'akola eyo already. So ng'amugamba ono yandizze wano yandizze n'akola omulimu wano guli shuwa biki nga bijja kwanguwa. So nga ye mwetegefu okuteekamu kyonna ogenda okuteekamu ate awo omwoyo gwa music we gankwatira awo neŋŋaana ate bikyasoboka ndetegeera kibanga kibuka kyaddalu neŋŋaana. So nga ndi eno ewa mami bambi yambeererawo nnyo oyo mami omuto. So yambeererawo nnyo ng'ekyokulya kyangu n'ew'okusula kuba ebyo ebisinga mu bulamu. Of course naddala wano e Kampala nga mbeera naye awo mbeera naye mpola mpola. So n'oli twakwatagana n'oyo eyali anjigiriza tukwatagana nanfuula na muganda we bambi twatuuka nga ekya ssente si kikulu. Ekya ssente ekyo twatuuka ne tukivaako naye nga mu kusooka walinga omusasulasasulayo namusasulayo waliwo obusavingi bwe nali nkozeewo after holiday awo waliwo obusavingi bwe nali nyinawo ng'obugjeewa. Kati nali nkola ne mami wange mami wange atunda masimu mu Kampala awo nga nkola naye. Kati mu holiday nali nsavinzeewo obusente bwe nakwatako nemuwa nsooka muwaayo netutandika oyiga mpola mpola. So nga naye nga mba nyina omuwa nga ssente ziri ziggweyo ze twali tukoze tulaganye. So naye time came nga netukivaako ekya ssente netukwatagana nnyo era oyo galaba naawe ekintu okyagadde netukwatagana nnyo era oyo tafaalidde nnyo singa siri wano singa sooyo muganda wange bamuyita Jezo Tijje Records. Big up bro. Mwagala nnyo kituufu omuntu akubeererawo mwaka akaseera yambeererawo. Some people they don't want to share knowledge. So bwe ntyo wenkwatagana n'endongo officially. It was 2018 nga ggwako but basically era nze mbala 2019 antandise but satandikirawo nti kola ssente.
kuba jjukira oba otandika oba tolina kye bayita trust mu bantu. So obeera waawo mpola mpola nga wooyiga onoonyereza n'abato naawe bakwegattako bakukkirizamu at first be bakwongerayo okutuuka wajja okola ki kuba naawe olugendo lwobeera nga atalwesiga. Tulabayo kati bino ebya talenti awo oba tomanyi kiddako nki kituufu olemerako n'olemerako leero n'enkya n'olemerako naye era kyemmanyi otuuka n'owangula kasita olemerako. Kati awo oyizeeyizeemu mutandise okufuuka abooluganda. Otuuka nga otandise okuyiga ng'era okyalimu ekyo ekifo kyennyini ky'olimu. Kati njiga olwedde era nali awo nga mbeera ne anti wange era naye ng'era studio yali kumpi so nga mbaayo ne ŋŋenda nva ewaka ne ŋŋenda wali kumpi kakutambula awo kumpi nnyo so nga nvaawo ewaka ne ŋŋenda naye ebiseera ebisinga nasanga nga time oluusi eba limited ku studio ejjukire olwedde eba studio ng'ebize gwe tojjukira tonatandika kukola ki tonatandika kukola produce good work kati you're like a student of course ojja kakati wabeerawo omuntu ali mukola nga bakuga linda mukko katono but okuyinga kwange okwa production already I had an idea on kozesa instruments computer not instruments but computer so byanyanguyira nnyo ebya computer catching up nabyo so nayangu wampoze enanga yeyansumbuwamu enanga yo enanga yo nafuna ndowooza abasomesa nga bataano bankwatamu okuyiga enanga. Kwegamba kirina okuba nti no producer alina okuba nga ayinako ku idea ya instrument. But obuzibu bwe nafuna sayina idea yonna ku nnanga specifically nga sina nti oba nkuba kino life gye nalimu nali simanyi nti oba ndeba ne mu ndongo so kati nfuna nalina obba n'ennanga nfunya omusomesa nkwatamu already production ye computer ebya software yambiyinako idea naye ennanga sigimanyi ate ennanga ekola kyamaanyi nnyo mu production olina obba nga ogimanyi so nfuna wankwatamu nga musasulayo akasente kavaawa kati akasente awo nalinawo era bu saving obwo obutono bwe nakwatangako nga teweemalirayo bwe nakwatangako ne muwanga buli lwajja nga muwaayo sente kati natuuka nga neetaaga ennanga nali neetaaga ennanga jjukira studio eba bize tosobola kukolera mu practice of course eba bize kati kye nakola ng'oyaŋŋamba yali ansomesa n'aŋŋamba olina ofuna ennanga naye ng'ate sirina sente yiyo ku bubwo kati n'agamba osobola ofunayo manila chati zino ze bawandiikako abcd biki ebyo olimba manila ekola etya kati nfuna manila eyo nkubako ekifaananyi ky'ennanga nedda SHAQ ngenda manila chati zino ze basimbira mu baana mu class basome abcd nyini bwe kwoteeka keyboard njikubako bulungi nnyo nga kwenjigira bwenti kwentambuliza engalo nangamba gwe kiteeke mu mutwe kyenanga kati nga gyenjigirako bwenti yentambulizaako engalo bwenti nenjiga mpolampo kati tevaamu sound nkyali mu kukyewoonya cause manira tevaamu sound tosobola nakumanya oba epeesa lyonyize lituufu oba lifu toyinza mmanya but kiba mu mutwe just ng'oba okitadde mu mutwe nti eno nnanga oba tolinawo nnanga so nakiteeka mu mutwe nti eno yennanga yange kati for now so
naye n'essimu yange awo nalaba nga tekiggwa bulungi oba ne manila eyo nandaba tekiggwa wetaaga ennanga ekituufu kyali kyo tekikola kati kyenakola nalina essimu yange waliwo gwe nali nagigulako emabegako mukwano gwange so yali ya bbeeyimu naye yaginguzanga mukwano gwe so nenkwata essimu nengitonda kuba nali neetaaga ennanga kati we nagiguza oyo era naye nagiguza mukwano gwange bamuyita percentage yeyagula akasimu yeyagingulako kati namperako eyiye baali bagiyita yali tekinaawo oba W4 namperako essimu kati nenkwata ssente yampamu emitwalo gaali aba 5 nenkwata ssente ezo neŋŋenda waliwo yali anjigiriza ennanga ate omulala ng'oli ate olwo muvuddeko ssente ziganye olwo nali kuba buli lwajja nga mmusasula wamusasulanga mmeka buli lwajja nzijukira oba gyali mitwalo 2 oba mu kitundu okuyigiriza nga buli lwajja akasente kaganye njukira sikola neŋŋamba wano nno tekijja kusobola ate era nga nyina oyiga kituufu nina okweyongerayo nga njiga kati nfunaawo omulala era mami anti wange oyo gwe nali naye ye yankonekitinga mami wange oyo omuto gye yali asabira nga mmanyi nsobola okufunira n'akuyigiriza mami yabivaako biri ebyokutambula yakuleko pashuling awo mami tetwogera nnyo ebiseera ebyo mami awo munyiivu akulaba ng'omwana akutte ekkubo effu munyiivu but saamunenyanze nga nze because always kati omuntu nkati nga gwe era gwe yali alaba gy'olaga so saamunenya era reactinga naye nagamba kankikole kino mukakase nti saalonda kikyamu so nakola nnyo by the way nga ngamba mami wange at least one day abeere musanyufu ekitegeeza esobola okuba nga inspiration to where you are now. Mami wange oyo kuba ye teyanzikiririzaamu but I had my grandma yanzikiririzaamu kuba era namwebuuzaako ne muganda naye nkoze nti amami ayagala kuntwala naye nze njagala kino kati jjajja wange naŋŋamba you follow your heart goberera ekyo oba owulira omutima kyegwagala gwe kyoba ogoberera so I had support from my grandma and my aunt so abo bampushinga nnyo okutuuka wano wendi kuba bambelievingiramu at first bo banzikiriza mbagamba goberera omutima gwo kitegeera so awo ntunze essimu bakuwa data nnyo yali nungi n'ebiseera ebyo yali ya bbeeyi kuba oli yagijja Dubai eyo nga njagala nnyo samusanga awo nga ze ziriko ezo yali J7 zijjukira bulungi sinza gyerabira nga nungi nali njagala neŋŋamba kangitunde sina kyakukola amasimu njagakwata genjagala maaso olwo passion ndabira ddala nga ekuze you're dying for this okyagala kivudde mu mwoyo awo nsazeewo siina gwe nyinza wuliriza at that moment kati twagenda n'oyo yali anjigiriza ennanga omulala netugenda ekatwe n'engula ennanga sekenda ndi yali Casio naye ng'eri mu Luchina amapeza gonna agaliko nga gali mu Luchina nga tolina kyotegeera ate nze Oluchina pulira Oluchina nga sirumanyi nga koze nti kati oli yali eyantwala yali ayinako ideas nanga so nandagako awo obupenso obumu nanga kano okola bwoti nekakyusa eddoboozi kano okola bwoti nekakola bwe kati so nenjiyiga nga buli kamu
otandika okudiscoveringa nga gwe omuntu natuuka nga olukyayina lwonna oluliko ndumanyi nga manyi kana akapensa kakola kino kano so nenjiga ate oyo omusomesa at that moment eyantwala erinjigire ate naye yatuuka n'avaawo n'agenda so ate era nenfuna omulala era waliwo era awo ku kyaki ya anti era yeyamunfunira nankwasa oyo kati nga ngendayo ku kyaki naye nga ngenda kiro olweno ku studio era wendi wembikwasaganya wano ogendako nenjiga n'ennanga odda kuba biri ebyaffiyola ebyo byali byangwawo nga olwedde mbinako idea nnyo so ng'ennanga njeetaaga kati nalina era okugenda nga nsuleyo mu kyaki oyanjigirizanga bamuyitanga Kato waswa so nga ngenda ekiro nebakawo kakeeka kange olumala oyiga nampaamu nenkolamu nebaka kakeeka nagendanga n'akasuuka nengwawo kakeeka nebukya nenvaayo so bwentyo bwenjiga kati ate nawe twatuuka oba naavaawo kati ate era nenfuna omulala era nkwatamu mu nnanga kati ennanga yange yo oluganda lw'ennanga nga si lwangu lwali lwansasagge ennanga yange nagiyigira ku bantu oba nga bana oba bataano onampaamu noono nampaamu noono nampaamu so bwentyo bwe nagiyiga ate oyo naye waavaawo ate era nenfuna omulala yalinga ku binzaali naye yali wa kyaki kati ngendangawo naye era nga ntambula nenva eri ntambulawo mpolampola nengenda nankwatamu so nenvaawo nenzirayo ate wenyingira studio era naye wenjiga kuba studio ebyo biri byanyangwira natuulangaawo ng'ona alina byakola oba acreatinga project then nendaba kuba nze nali nkwata nnyo era nakati nkyakwata naye nkwata nnyo ebintu ekintu kyenjagala kyoba oyagala nnyo obudde so kakati ennanga eno wabeerawo lessons eziri specific z'oba olina okuyiga oba yonna oba olina giyiga in general in order to be a good producer? Basically in Uganda baproducer batono abamanyi nnyo ennanga though abamu baba bava mu kyaki so naye nze nagiyigako bye nagiyigako kuba waliwo n'abagikuba just nga bali melodic oba bali music nga asobola okuba akantu naga naye wano sikeekano kenyina katuufu n'awulira buwulizi so ennanga nze nagifunako idea broad idea yonna nagifunako idea generally yonna so nenyongeramu nakiri ekyokubeera music kyo kiyamba nnyo so we nabigatta ebyo neŋŋamba kati ennanga yo ngiyize kyengiyizeeko kyekyo I'm ready to go era mpaka wano okuva olwo ng'ennanga yo girina mu mutwe kati oyize ennanga ogigasseemu okuselectinga n'okukwasaganyizaako computer awo tugambe nti olwo ofuuse producer era kikufuula producer oba olina obbanga omanyi ng'osobola okukozesa ennanga n'ogijjamu biiti enyuma oba egenda onyumira client wo kyekikufuula producer naye oba tomanyi nnyo nnanga gye bali nga tebamanyi nnanga but ng'asobola ogikozesa ate oli amanyi nnyo ennanga byatasobola kituufu nga ye ali musical noli ow'ennanga agikuba ennyo aba musical but creativity yematalinga mu production nti oyinza obba tomanyi nnyo ennanga naye n'okuba beat nga yakabi nga nowe amanyi nnyo ennanga tagikuba so kyekyo ekikufuula producer creativity matters so otandika otandika okulaba skills ezo creativity ng'otandika okuproducinga
otandika ddi okugamba nti banange kati nfuuse producer, which scenario omuyimbi yajja oba n'omukolera akayimba ne kakwatayo, on which scenario we wagambira nti banange naye kakati waneno wentuuse ndabika at least ninako wendi? Kati nze nekkiririzaamu ati kuva we nasalawo nti ndi producer era namanya ndi producer. Kati waliwo nga kyali wange baali bamuyita Great Ronnie era nkyali naye, so yali muwandiisi kaakati nga nkuba eŋŋoma beats nga njagala ziwandiike kuba oli waluwandiika lwayita oluyimba abaayo olunsi n'abaguzi eba clients. Kati nkuba eŋŋoma zange awo ntandise okyali eri ndi awo wenkubamu awo bakyali bange era nafuna awo emikwano nga omanyi ku studio nga babiyimba naye era tewaba nnyo kiddako just oba mu kuyiga naye gwe awo oba owulira okuba oba owulira noyo nagikubye naye ng'ate abamanyi olunsi kibulamu. Kati nakolanga beats zange njagala Great Ronnie aziwandiike naye ng'olumu ambuzaabuza yali nnyo tayogera mazima ebiseera namulembalemba atali direct tayagala kumalamu maanyi okisekeera tayagala kumalamu maanyi naye nga tayagala kugamba nno nti eŋŋoma yo tenkoledde ng'abeera awo ayinza okubuzaabuzaawo n'agenda kumbe takyagadde n'ayitamu kati enkya n'omugamba wakoze otya ngagikola ulira kati nenkuba sagwamu maanyi. So Great Ronnie yali awandiika waneeno mu studio still oba ye just ajja nga naye oba oli awo alina kyazzokeberako kati yali mutya naye era nga naye ali mu lugendo lwe kuba namusanga already writer sa nemusanga ku studio ate era naye netukwatagana naye ng'era awandiikamu ebintu byawo ne bagula nga wamanyi olugendo ng'otandika tebiba byangu naye nasigala nkola nenkola beats era n'atuuka ng'azikola so mpaka wano era omusajja oyo big up naye yanzikirizaamu nnyo Great Ronnie. Mukyali mwenna tukyali ffenna mpaka kati kati akukkiririzaamu takyalimbalimba kati